Uganda yensi yokka bw'osobola okuleeta for example kozi gwe President Museveni gundi nkyayina ebyokukola mu nsi gwe President Museveni saagala kukanya emyaka nange gyezikwedde gwe President Museveni akiika eno yokka kale singamba wanzibye gamba wanziba kubanga era wanziba gyomanyi nti no buli musango gwonna Besigye gwawadde President Museveni bakkiriza ekkooti nti kituufu President Museveni yabba tewaliyo wallahi kakati Bobi Wine wawaabira gwe President Museveni waabidde naye gwe ngo omanyi kyo gwe President wakola etteeka lya Uganda ligamba nina okuleeta obubbi bwenkubye bulina okubanga bw'overturninga results ezo tibwoba katugambe osinzeeko bulu milioni 2 nina okuleeta milioni 2 kitundu okulaga nti obulu bwewanzibye badde busobola okukyusa results kati nze Bobi Wine newendeeta kajjukira kati ebiriwo bigamba nti wansinga gwe President Museveni nze Bobi wansinga obulu milioni meka 2 kati ekiriwo kiri nti nze Bobi right now newendeeta obukakafu obulaga nti wanziba milioni 1 n'ekitundu tebakasazaamu mu nsi yonna kiri ekyo ekintu kiri Uganda mu nsi yonna ne babazuula nti wabbye obululu obwo era ekkooti ekasazaamu for integrity Uganda Bobi alina okuleeta okulaga obululu milioni 2 kitundu obusinga bwatubwabulwa simanyi tubwabulwa menyize agamanye tibwabulwa president kati sebo tubwabulwa kyogere nti nyina okuleeta obululu milioni 2 kitundu anozijjawa munaku nyanno ate bwemba saabiwandiika muli nti wanziba wano ne wano ne wano bwemba saabiwandiika wali neddala fomu awallahi tosobola bireeta luvannyuma newaliwo amateeka agakolebwa okuyita mu judicial precedent nti nno omulamuzi yakeera n'akola judgment on a certain case now Segona laba wajjukiza chief justice wa Moyo Winyinankani namugamba nti atasobola waliwo abantu abamu nga tugenda twagira Museveni ati no ate bagambe wamwe katika odolo wamwe no Museveni wakola ebintu ebitali yera mugaba we agree to disagree ate nze bali baba mugoba bali baba gobazi bajja mutwala akasa tulala nti nakuba pressure up bagala nazijjuke era girazi kuba nga bano era girazi kuba nga zeyigizi bali baba mutwala bagana kutwala owaye tugende okumwagala mugamba ko wagana yamanyi bamutwala akasa n'amagulu nega muvana ko tukiriza ekigambo ky'Abaganda enswale kwagala ye mugwa kubwa kyovola President Museveni buli muntu yenna atamwagala asiba wali amuwana buwanyi actually nebazanya abaana b'eggulu benna nasanga bali mu security bangamba bati juzi we twabaddeyo nga ntwala ono omusajja w'ebisaati tuted bangamba Wisdom tulaba video zo wano okay for security purpose n'ebirala naye Wisdom sora bogera manya amazima gali bwe gati bandaga video muje twakola ne bangamba Wisdom yagala President Museveni kubanga byoyogera teryasola nabbi mugamba nze naga je bandaga na mugamba President Museveni waliwo aba security abaagala ogwe no actually Bobi Wine yayagala umule oberera asitula naye ate banno aba security baagala ogwe okugwa either mu ntaana obanga oli sasirizi mu bizinga Alright mikwano gyaffe tukomyewo nga bwe bategeeza onako bulijjo tubagamba nti tujja koma mu part B olwale tukomye mu part B nga bwe twabategeeza read last time leero ku luno naffe omukama yatusseeko bw'ati bevi we are back in our part B kayo Wisdom mwana omulalo muyeka bw'ati ayamya amata omutali mazzi leero tulinako ne mukwano gwaffe wano nemwana musumba ate ayina n'erinnya Rich Media Rich Media naye tuli naye wano tusanise mulaba busumba wotukidde nga basumba tumaze obategeeza balina okukola gwe musumba tonsabe nnyo kimu kya 10 na kiweebwayo nage bajagala okubeera awo tugenda okutandika olunaku olwaleero so mikwano gyaffe bayita www.amin.ug abatunda ebintu ebikozeseddwako nawe osobola okuyita n'otundako ebintu byo omusajja oyo kankuwulire oyo tulesapooza okushima no flasika zaffe eyo
Nedda omusajja atukolereyo lumu tumuwe program nga twambadde bulungi t-shirt ze tulange gundi ye bulungi. Abantu bajja kukyalayo batunda ettaka batunda amamotoka batunda amayumba n'amasimu sabo tujjeyewo ogenda kuva naki techibula I know bitegeke ebya ampe mmotoka abantu bange abagizi bange bajinsasulire nonyeze mmotoka abagizi bange bajinsasulire nange kai onja kuba muli azama okyali dokita soko osabire obudduwo wado sabire obuddu pastor amba basoko basabire ezo buddu bannange sebo wa www fune mmotoka ennungi .ug tuletawo kamera tukole program mikwano jange bajinsasuli nange wallahi kai wamwere mmotoka emu jagalezi wamwera flask kabiri njagala ttano kale tubagala nnyo bamwe bale kutwagala abali Bulaya omabudde obusinga tusooka ne tukwamu rabadaba style nga tunatandika nga tunagenda mu maaso watugenda twalika olunaku olwaleero kyazamuko tojusinga omulama gwaffe ogwaleero no anti kati ennaku zino abannanga abalabi baffe mbagala nnyo nsanso balaba amanya gangenze Kai Wisdom mutabani w'omulaalo omu bwat abera ku flashlight kuno nga tunyonyola ensonga za political and social analyst analyzing nga we analyze political and social issues kakati mbagala nnyo mwenna abantu ababereddewo Kai Wisdom besasobola kwerabira Bulaya ne Uganda mbagala nnyo tugenda kuba ekintu kino one time tujja batwalako mu entertainment awala tubatwaleko mu social responsibility bingi nnyo fe twajja tumazeeko osegera ekintu ekyo bayise mwenna mujja tugenda kula ku birthday katono birthday nga 20 meka nga 27 tuli wa dokita eno kulya birthday inze kyensabo bagamba nga tulya tokkiriza nti mmere enfumbe ku mukolo kubanga naffe tuba tugirya kati mwenna abali e Bulaya abali e Uganda wa Kai Wisdom sangibwa ku Facebook account otekamu nti Wisdom Kaye enamba eyo gyosanga eri 0704943939 then nga twogera wabiri oli kwa mukatera ate ogikwata naye ogikuba mugaye njagala kwogera ne Kai Wisdom ate teekako video tukola ababbi osegedde mwenna abaana abali e Bulaya hano basano kuba essimu eyo then you say nonyeza Kai Wisdom full stop mujja kundaba abantu be UK sijja kulema choga na kutumira ku Richmond abantu be Germany awo Mami Sophie tujja kujja kutubuze ku bantu baffe Melinda Mama Margaret Prose banji bonna ba Germany Necho nacho kiri mwe bale twagala bananga abantu mwe mutwagadde naffe tubayiridde omubiri kati soke tubagambe kakati onaku lwaleero first of all nina kyenjagala okwongerako ku musango guno nagenda nenjogera ku kantu ke bayita Amsterdam yali movie ya Amsterdam abantu bansindikira message nga bagirabye ate abalala ne bampereza analyst yayo how they've analyzed the movie kati ojjukira gye nakozesa Amsterdam mukwasa omuzindalo tajja kukuba mikono gye n'okukuboti ate wali kakati bulungi okwata omuzana ogwekwatira boti ndabe nga bogenda okuguba boti osobola okunkuba oli abamu bagambe mu comments ojja kunkuba oluyi munanga oluyeera nalo lumanya gwe lukuba kati nembeera ne bana ababbi abaninaanye epa ndukupa bukubi nera mkono guno kugenda kula doctor ne kuchama guto sitegevayo katugano tandiko tukomye ku musango to updates buli kimwe kiba musango kaye biche bitambude ku musango gwa tibo habura awamu nature center am the gladiator the book anti kakati musango gwa waliwo abasibe bikutuka mu musango ogwo kugenda maasi biba naffe tataba studio era nga omundaba waliwo yanyambaziza njagenda balake waliwo bayidawe mukyala yaŋŋambye nti naye kati Wisdom okikola otya ku channel eyo nga oba weetaaga botiki namba naye ekisinga obukulu abantu baagala bigambo byaffe ebivamu oluusi wetwamba ne tunyumya mukama omanyi baleme tujerega nnyo nti abe gavumenti bazambala ennyo nedda zaffe ffe tuteekamu nammwe abali muteekamu waliwo mu musango guno abasiba ebikutuka juzi nagamba nti owunya odolo
ukimanyi obunyoddolo yo winyoddolo bakkiriza honorable gladiator Bobi Wine Sentamu Robert Kyagulanyi ne bamukkiriza okuleeta obujulizi additional evidence kakati ng'olwo era nebaza mmwe mwenna abasunda n'abatambuza video zaffe zino why nalaba oyo omwami Winyoddolo ng'agamba nti nno bannange mujja omusango ku social media nenga ekitegeeza bye twogera bibaluma kubanga ffe tubuusa abantu ffe twagamba oyo omusajja Chief Justice nti obukugu bwe buli mu criminal constitutional law sibe yasomerera kakati amanyi bino bya criminal gundi atomedde abbye gundi bayingiridde ebyo kakati kyova olaba nti no Sseggona kojja Sseggona eyalya Kibaramanga ekikajjo bwe yamugamba nti according ku musango gwa Maama Mbabazi ogwaliwo actually yet yasooka gukotinga yagamba tusaba kulongoosa to do an amendment in our petition we yagaana Sseggona n'akotinga omusango ogwaliwo nga bwe nabanyonyola luli nti no amateeka gonna mu Uganda amateeka gakolebwa by formulas ti waliwo amateeka getujja mu constitutional court waliwo amateeka getujja mu principal registration parliament waliwo amateeka getufuna mu customary law ne waliwo amateeka agakolebwa okuyita mu judicial precedent nti nno omulamuzi yakeera n'akola judgment on a certain case now Sseggona laba wajjukiza Chief Justice wa Moyo Winyinankani namugamba nti atasobola waliwo abantu abamu nga tugenda twagira Museveni ati no ate bagambe wamwe katika no Museveni wakola ebintu ebitali yera mugaba we agree to disagree ate nze bali babagobanzi bajja mutwala akasa tulala nti nakuba pressure up bagala nazijjukira era girazikuba nga bano azikuba nga zeyigiza bali bamutwala bagana kutwala owaye tugende okumwagala mugambako waagaana yamanyi bamutwala akasa n'amagulu negamuva nako tukiriza ekigambo ky'Abaganda enswala ekwagala ye mugwa kubwa kyovola President Museveni buli muntu yenna atamwagala asiba wali amuwana buwanyi actually nebazanya abaana b'eggulu benna benasanga bali mu security bangamba bati juzi we twabaddeyo nga ntwala ono omusajja w'ebisaati tutte bangamba Wisdom tulaba video zo wano okay for security purpose n'ebirala naye Wisdom sora bogera manya amazima gali bwe gati bandaga video muje twakola ne bangamba Wisdom yagala President Museveni kubanga byoyogera teryasola nabbi mugamba nze gye bandaga namugamba President Museveni waliwo aba security abaagala ogwe no actually Bobi Wine yayagala omule obererwa asitula naye ate banno aba security baagala ogwe okugwa either mu ntaana oba ng'oli sasirizi mu bizinga President pressure Bobi eyinza okuba ekigwa mu kinaabiri anti kati Bobi singa atandika okuba owamanyi Buganda okwekala kuba aba security koota yaabo oyo ogwa bugweri kubule olaba kati ali magere nga tanatuuka Kampala road n'abanga amuzuganya bwati ne waita Kampala road n'atuuka kawezza nanga alega ntebe n'atuuka ezzana omaye Siberi amanyo gatuya baba batuuse dda ku Lake Victoria Bobi Wine n'amala avaako eri n'atuuka ezzana baba bali ku Lake Victoria gwe bagambye Bombardier bazireeta kutwala ggwe nnyo kati tubagambe kino ekintu otegedde kyekugambye okumanga nkitegedde ejjukidde ne covid gyali gwe bagambye Bombardier zajja kukola ennyonyi wano ensi zigenda ziva mu bizinesi z'ennyonyi mumuleeta zi Bombardier bagambye zajja kwetikka nnyo kwe temutwesibaako ffe ne Kai Wisdom tumala kwekebeza ne tumala covid-19 kyeki kati wamwe mugamba no mwereranya mujja nedda agambye ne mu kampeni ze NRM era yabula twali mu kampeni ze NRM wama nedda twamaze dda okwekebeza twetekamo sente zaffe ne mask tuba tulina tuli self contained now kati omusajja oyo Sseggona yamala kootinga n'amugamba ssebo Chief Justice ochwaze eggwanga lyaffe n'agaana in the middle of week weyagaana n'amala n'akkiriza n'ayita ba Sseggona n'abagamba mbakkiriza kale okuleeta amendment gye mwagala okukola mu mpaaba yammwe kubanga abataafolowinga luli nabagamba mu Supreme Court oddira ebintu byonna byolina okuwoza wali ng'oli wali n'obiwandiika mu kitabo
n'obiwa bali bowaabira n'obiwako ne bana abalamuzi ne bali bowaabidde ne baddira bye balina okuddamu wali okuddamu ne babiwandiika okusinza ku mpaabayo kati mwenna ne muleeta empaaba ne bali bye bakuzzeemu buli omu naawa kati bino bimba mwogera wali muba mujuliriza ku bino bye mwawaaba era bagamba wawaaba point 3 bakubba bati ne bati kati kye babagoberera kati basegona bawa reason why Bobi Wine bamusibe ennaku 10 jukiro wana ennaku 14 okuteeka ye wobo waabye mu kalulu kaba president empabayo now Bobi Wine bamusibe ennaku 10 kweze 14 ate tu nga tebakkiriza baloya be mutuukako ndozanga n'amasimu bakatemyeko kubanga walabanga ennyonyi eyotolerawo kwegamba ngetta sigino kitegeeza nga tesobola communicatinga nabo nga mu nnaku 4 ina okuleeta obujulizi mu Uganda yonna okumanya amateeka ga Uganda waliwo amateeka agakolebwa nga gafavalinga oyo president w'ensi eyo kankwelimu Uganda yensi yokka bw'osobola okuleeta for example kozi gwe president Museveni ntegundi nkyayina ebyokukola mu nsi gwe president Museveni saagala kumpekanya emyaka nange gizifedde gwe president Museveni kakiiko eno yokka kale singamba wanzibye gamba wanziba kubanga era wanziba gyomanyi nti no buli musango gwonna Besigye gwawadde president Museveni bakkirize kooti nti kituufu wa president Museveni yabba tewaliyo wallahi kakati Bobi Wine wawaabira gwe president Museveni nkuwaabidde naye gwe ngo omanyi gwe president wakola etteeka lya Uganda ligamba nina okuleeta obubbi bwenkubbye bulina okubanga bw'overturninga results ezo tibwoba katugambe osinzeeko buli million 2 nina okuleeta million 2 kitundu okulaga nti obulu bwewanzibye badde busobola okukyusa results kati nze Bobi Wine newendeeta kajjukira kati ebiriwo bigamba nti wansinga gwe president Museveni nze Bobi wansinga obulu million meka 2 kati ekiriwo kiri nti nze Bobi right now newendeeta obukakafu obulaga nti wanziba million 1 n'ekitundu tebakasazaamu mu nsi yonna kiri ekyo ekintu kiri Uganda mu nsi yonna ne bwe bazuula nti wabbye obululu obwo era ekkooti ekasazaamu for integrity Uganda Bobi alina okuleeta okulaga obululu million 2 kitundu obusinga bwatubwabulwa simanyi tubwabulwa menyize agamanye tubwabulwa president kati sebo tubwabulwa kyogere nti nyina okuleeta obululu million 2 kitundu anozijjawa munaku nyanno ate bwemba saabiwandiika muli nti wanziba wano ne wano ne wano bwemba saabiwandiika wali neddala fomu awallahi tosobola bireeta luvannyuma kati keikakodyo aga amateeka ge beekoledde mu mulembe gwabwe nga gafafalinga boggo bagambye bagenda kufa nago let me tell you something eno regime kyetusinza okufunamu wallahi nkubulya mazima bwe bubbi eno regime omanyi kyesinza tuyigiriza regime yo sebo president kyesinza okuyigiriza bannayuganda bwe bayite obubbi basomera mu masomero which school ati n'amasomero genyine gabitala regime yo kwekuli okubba ebibuuzo kwaliko ku regime ya Amini Obote regime ye kyesinza eyo Bobi agenda kukola ki kati uliriza oli omusajja agenda kwera Bobi agenda kwera buli newera messenge badde mu State House agenda jitta jikube egundi enyondo kubanga ne message bekulina omanyi bayita anointing by association osobola okulina n'omuntu noyiga empisa ze neweba nabubinge badde mu State House bagenda kujja tolaba bino bibafuire enzige bagenda kujja bafuire ate bamala omwezi nga mulamba nga bajja basabi edduwa ba pastor abalungi ngono go ngambe tukyali ku musango kyenjagala okubuzaako gwe Bobi Wine akadde nditibwa olwaleero olowooza soko labe Uganda myaka 2 egenda kufana nete va ku myaka 2 ngogwe wali oba soko ogwawo soko genda osimanya bana bitasoboka bagamba tokemaga mukama Katonda osolo munyiza Katonda yakuba omusajja oluyi yakuba Herode oluyi na Bible kati ojja kwogera n'ebintu myaka 2 Katonda averi yakuba oluyi mba nimba ajja kukuba oluyi nanti sekiwa your future Seka gani sio tudde ku musango ba mu nsi yonna ekyo kiri Uganda nti Bobi
alina okujja n'alaga nti wano ne wano nalina okujjawo buli million 2.5. It's not a must. Tialina kubujjawo. Basing on the results z'abantu ezaaliwo. But it's almost likely to be like that. But now to evidence. Wamba kubirao. Kati kyenkugamba kakati sokolinde kati bya president ne Bobi tusoke tubiva. Let us analyze issue. Lwaki ekyabadde lwaki now musango. Now ekiriwo kiri nti Owinyo Odolo bweddayo ndowooza ne bamugamba ssebo wakoze ensobi. Oli wakootinga judicial presidency yaliwo omukkiriza n'abayita n'abagamba mbawadde paka nga 14 lwali lwa Sunday nga muleese amendment yawe. Kati bw'obazzeeyo bano baseggona 14 lwabadde lwa Sunday ne balowooza nga luli lwa Sunday teri office nzigule kati luleete ku Monday bwe baakadde ku ssaawa 2 mu office wali bullet obayo babagambye twabagamba kuleeta nga 14 oba